Abakkiriza bakomekereza Sabbiiti esoose mu kisiibo eky'ennaku 14 ku ttaka ettukuvu ery'e ku kkanisa ya House of Prayer Ministries International n'ettendo ery'amaanyi. Omusumba Bujjingo yeegasse ku bakkiriza ne beebaza Katonda era ategeezezza abakkiriza nti singa si Katonda olw'ebigambo bandibadde bakyusa dda entegeka y'okuzimba pentagon n'akiggumiza nti bakyali ku eyo yennyini. Singa tetwalina Katonda twandibadde twakyusa dda pulaani ya pentagon ne tuzimbawo church eya sente ze tulina ate yandibadde nnungi nnyo. Ate yandibadde y'amaanyi era yandivuddeyo nga nnene naye tetujja kukyusa. Tetuyinza kukyusa. Tujja kuzimba gye twamugamba, gye twamusaba, pentagon gye tuteeka maaso ga Mukama. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi gwakkiriza nti pentagon gye tuteeka maaso ga Mukama era gye tusaba okuzimba, tetwagala kirala. Abakkiriza abategeezezza nti bw'osaba ekintu ne kirwawo tokendeeza, yongera maanyi. Ngambira nemba nti bw'osabanga ekintu ne kirwawo tokendeezanga, oyongezanga bwongeza. Kasita osaba omwana omu n'alwawo genda ku babiri. Babiri bwe balwawo Mukama mugambe naye omanyi kati mwengattagattamu emyaka nandibadde na bana mpeera ddala bana. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi obanga okitegedde.